President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine akukolimidde omukulu Balaam Balugahale awamu n'omukulu Muhoozi Kanyarugaba okubeera omukono ogw'amaanyi mu kufa kwa Honorable Muhammad Sseggirinya bw'abadde asoma ekiraamo ku maziika ga Honorable Muhammad Sseggirinya olunaku olwaleero. President ensonga zonna azaatudde talina kyaleseeyo mpozi nga Sseggirinya teyakimugamba. Ebigambo President abibagambye baganda bange mikwano gyange tuli mu kusiibula mukwano gwaffe muganda waffe Honorable Muhammad Sseggirinya olunaku olwaleero avudde ku maaso avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero naye Muhammad Sseggirinya aziikiddwa mu kitiibwa eky'amaanyi. Banange tweyanziza nnyo mwena abatindiza olugendo okwerekera n'okuziika omwagalwa w'abangi Muhammad Sseggirinya. Mwebale nnyo okumwagala, mwebale kumuwerekera, mwebale nnyo okubeerawo. Tusaba Katonda abakulu abatukwatireko ate era abatutambulize bulungi. Baganda bange mikwano gyange leero tuziise mukwano gaffe Muhammad Sseggirinya ddala tumuziise. Naye kiki ky'oyigamu, kiki ky'olowooza, kiki ky'oyizeemu mu mbeera eno mukwano gwange? Obulamu bw'ensi si bwangu, obulamu bw'ensi buzibuzibumu, obulamu bw'ensi ebigambo bituweddeko. Naye wumula mirembe Honorable Muhammad Sseggirinya. Tusaba Mukama Katonda akutuwangaalize yonna gy'akututte era Mukama akubeererewo. Bingi okusoomozebwa kungi naye tewali kyakkola kyenyinza obagamba nti tewali kyakkola baganda bange. Okusingira ddala ab'obuwala Naggirinya in particular kitalo nnyo, kitalo ddala ogenda kusibwa okwagala kwa taata. Batera nnyo okwogera ku kwagala kwa maama naye nga laavu ya taata eba yanjawulo. Bana bange nga mulabye kitalo ddala ekyokuviibwako Sseggirinya. N'ensembayo okusaasira ggwe mwami Kyagulanyi. Simanyi oba onoofunayo omuntu anaalwanirira erinnya lyo nga Sseggirinya. Bwe twali mu kalulu k'ekyaddondo ng'omwami wange yakasalako enviiri ng'ayingira ku bwa kwesimbawo ku bwa MP, Sseggirinya ye muntu eyasooka ku front line. Sseggirinya yajja mu maka gaffe mu kiseera tetwali tetuli overcrowded nga mulaba nga ne byakola mbiraba. Sseggirinya n'abeerawo mu kalulu k'ekyaddondo. Sseggirinya n'akuŋŋanya diaforms nga bw'azindeetera. Mukwano gwange ne Sseggirinya we gwava. Era ewakaawo Sseggirinya abadde alinawo omuwagizi nga ne bw'anaaba omu nga yenze. Kitalo nnyo. Simanyi taata ani anaakulwanirira, simanyi ani anaayimirira mu bantu nga tatidde n'akudifendinga, naye olabye kibi nnyo, kibi ddala. Sseggirinya ono nga bwe yagamba tetujja kugamba nti rest in peace, tujja kumukoowoola. Sseggirinya lwana, eggwanga lyaffe likyali bubi, bye watandika okulwanirira bikyeyongera bweyongezi. Era tebakomye okwo ne batwala n'obulamu bwo naye tebatutte mwoyo. Sseggirinya gy'olaze sigala ng'olwana kuba tukyalina bingi ebyokulwanyisa mu ggwanga lino. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webale nnyo, webaliridde maama olw'obubaka obwo. Nange ng'omuntu bumpadde amaanyi ate nga kyekyo omugenzi kyeyatulagira okukola, kyeyatulamira okukola, kyetulina okukola. Fight on, fight hard, Mr. Update, fight hard. Lwana Sseggirinya, lwana Sseggirinya, lwana. Bwatyo bwe yatugamba tetugezangako ne tumugamba nti wumula mirembe.
byali bigambo bya Ssegirinya n'agamba obusajja bunzise ate mwe muli mu kugamba nti mpumule. Lwana Ssegirinya, lwana. Naffe tuwadde ekyokuyiga Ssegirinya, tetugenda kuwummula oba tuli balamu oba tuli bafu, tujja kulwana kuba tumanye tetukoma mu bulamu buno bwa mibiri. Lwana muganda waffe Ssegirinya. Kyanaku nnyo mu biseera nga bino ojja kusanga bannanfuusi nga bagezaako ne mu bufu okukakkanya omuntu. Nakigambako baganda bange Abasiraamu ti Sheikh Muzata alina irimu ze yalikodinganga nga ne bwoba oli mu diaspora oli Take omwana wonna Uganda avuga special ng'ateekamu irimu ya Sheikh Muzata, oba mu Katuliki oba mulokole oba Musiraamu, ffenna nga tuwuliriza irimu za Muzata nga ziringa nnyimba ng'obanga ataddemu non-stop. Era ng'abo abaatwala Sheikh Muzata bakimanyi ti Sheikh Muzata ne bw'aba afudde ajja kusigala nga w'amaanyi. Kyova olaba baafuba nnyo 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 okulwanyisa legacy ya Sheikh Muzata. Sheikh Muzata n'afa naye ne bamakinga sure ekitiibwa kya Sheikh Muzata kirinnyirira mu ngeri yonna yonna esoboka. Mubimanyi baganda bange basebo ne bannyabo naddala mu Abasiraamu, okumakinga sure bakkakanya ekifaananyi kya Sheikh Muzata aleme kulwana newankubadde bamugye mu bulamu bw'ensenga. Tukirabe nnyo obunanfuusi obwo, tubulabye emirundi mingi nnyo nnyo nnyo. Ne ku Ssegirinya ono tubulabye obunanfuusi obwo mu bulamu ne mu kufa. Mu bulamu mwena mujjukira oluvannyuma lw'otulonda ne mutuwa obuyinza, naffe ne tutandika okugaba n'obuyinza obwo ne bannaffe be twali twesiga. Gwe tukulembere wano, gwe tukulembere wano. Ate ng'enkola yaffe bweri ti bwe weesiga omuntu omwesiga n'obuvunaanyizibwa n'akuleetera results. Nga bwe twesiga Ssegirinya ne tumusindika mu parliament mu bwazi nkulubuse bwe n'atuleetera results, y'ensonga lwaki tukuŋŋaanye olwaleero. Ne waliwo bannanfuusi abamu era be twasindikayo ne mujjukira nti Ssegirinya yabonaabona mu kkomero omwo ne tumakinga sure tusindika bannamateeka nga mwe muli n'omulodi w'ekibuga ono Erias Lukwago, Honorable Segona, ba seasoned lawyers, naye ng'omulamuzi anyoola banyoole, anyooma manyoomi. N'ekiseera kubanga regime yali emaze okukola byeyagala ku Ssegirinya, waliwo munnamateeka nga yakamala n'ogasoma talinnyangako mu kkooti, naye yayambala ekkwegandula n'agamba mumumpa oyo mumumpa oyo. Kikulaga nti oba oli awo kali kagenderere ak'okubbira shopu Ssegirinya. Si wabi singa Ssegirinya yali tayisibwa bintu ebyo, si wabi singa Ssegirinya yali alwanirirwa. Mu ngeri y'emu olunaku lwaleero kyannaku, naye nga kituufu ti ne mu kufa kwa Ssegirinya regime yennyini eyasse Ssegirinya kuba bonakkiriziganya naffe basebo ne bannyabo ti Ssegirinya singa tebamusibira mu kkomera n'atuuka okuvunda gwewo nga mulamu, singa oba oli awo tuli naye leero ne oluvannyuma okukola byonna byonna muganda waffe n'afa nga bebaviiriddeko okufa kwe. Era still baagadde okukola obunnanfuusi n'effujjo mu kuwerekera Ssegirinya aleme kuwerekerwa nga bw'ayagala wabula bo nga bwe baagala. Twategeezeddwako nti wabaddewo kaweefube ow'okutwala ow'okuwamba omulambo gwa Ssegirinya ogujja wano. Naye ebigambo Ssegirinya bye yatugamba njagala mumanye tibyayita buli wamu mu ensi eringa frequency. Fight Ssegirinya, fight. Mwenna abalwanye si mmwe mubadde mulwana, Ssegirinya abadde alwana ng'ayita mu mmwe. Njagala okwebaza mwenna aba foot soldiers okuyimirira ne Ssegirinya paka essaawa esembayo butakkiriza kunyooma mulambo gwa Ssegirinya nga bwe muli. Kyandimukoze bubi nnyo, kyandimukoze bubi nnyo. Mwebale butakkiriza kusalendalinga mubiri gwa Ssegirinya mu balabe be, okugusa malabe be. Ku muntu yenna gwe mwagala mukolanga bwe mutyo, temumuwangayo mu mikono gy'abalabe be.
bangi bategezeza kubanga parliament liringa sundiro lya sente buli akaguddewo eba time yakuba njawulo kati twategese kino kati ekimuli kya milioni 4 kakati ate yaze wano nga yisawe ekipande milioni 6 ate ekifaananyi kye milioni 15 ezo sente muzikwase family ya Ssegirinya kwaffe mikwano gya Ssegirinya tusobola omuwerekera mu kitiibwa n'asiima nga bwe yayagala nga bwe yatulaamye. Basebo ne bannyabo nga sinagenda maaso njaga okuzaamu amaanyi maama munnange wazaala Ssegirinya naye wamutusindikira naffe twafuuka baganda be nga bwavunaanyizibwa kuffe naffe tuvunaanyizibwa ku ye 100 ku 100. Njagala okugumya maama beera mugumu mukuwa Ssegirinya ekitiibwa maama njaga okuzaamu amaanyi. Kamera z'ensi yonna ziri wano obubaka bujja kutuuka. Buli kyekyandagadde okwogerwa ku Ssegirinya kijja kwogerwa. Buli muntu aba Ssegirinya ekitiibwa wano sizigoloofa naye ajja wano mu kasooto kano nayimirira ne Ssegirinya be baba wa Ssegirinya ekitiibwa. Omuti tegusitukira nnyonyi. Olunaku lwaleero embaga ya Ssegirinya esembayo. So maama beera mugumu obubaka bujja kutuuka. Byonna biri wano ne pulezidenti wa Uganda ali wano maama. Basebo ne bannyabo olwaleero tukuŋŋaanye wano okwerekera omusajja atali wa bulijjo, omusajja omuzira, omusajja ow'amaanyi, omusajja eyayimukanga ava mu bwavu obw'ekitalo mu mbeera eyalesekererwa naye n'afuuka omusajja ow'amaanyi mu kibuga Kampala, n'afuuka omusajja ow'amaanyi e Buganda, n'afuuka omusajja ow'amaanyi mu Uganda ne mu nsi yonna. Omusajja ati teyali munene Ssegirinya, teyali muwanvu nnyo naye mu butono bwe ne mu bumpi bwe Ssegirinya yalina omutima nga munene nnyo. Bye bamwogeddeko mbiwulidde bingi sijja biddamu basebo ne bannyabo, naye njagadde mmanye tuwerekera omusajja ataasoma nnyo. Ssegirinya yali teyasoma nnyo naye ng'okutegeera kwe kusuka abantu bangi abalina amadiguli n'amadiguli. Ssegirinya basebo ne bannyabo teyali economist. Ssegirinya abadde munabyanfuna owazidiguli naye Ssegirinya ng'ategeera ebyenfuna eby'omuntu wa wansi, omukyala akola mu katale, owa bodaboda akola mu wino n'abalala afaanana bwe batyo. Ssegirinya abadde muntu musaazisaazi. Naye nga Ssegirinya ne bw'aba asaaga ku nsonga ezikwata ku bantu be, Ssegirinya abadde very very serious. Muhammad Ssegirinya wetuwerekera. Ssegirinya yava wano Kaddugala basebo ne bannyabo okufaananako nga ffenna bangi nnyo, oba ovudde Gomba, oba ovudde Kasanda, oba ovudde Kaliisizo, oba ovuddeyo Mityana wansi ne wala. Ssegirinya yayingira ekibuga n'atoba n'ekibuga naye n'akijjamu omulamwa okufaananako n'okwenkana abantu abalala bonna bonna abakulira mu nyumba zetulowooza nti zeeyagaza. So Ssegirinya tumwerekera nga abawerekera omuzira w'eggwanga, national hero. Twategeezeddwa nti wabaddewo request abapoliisi abasindikiddwa palamenti nga baagala okusaamu Ssegirinya ekitiibwa okuba amasasi nga tumuziika. Kyendowooza nti kiryoke bwe baba nga tebamugye mu ngalo zaffe, nga tebamugye mu ngalo z'abantu be. Twagala okuwa Ssegirinya ekitiibwa, era buli ayagala okuwa Ssegirinya ekitiibwa basebo ne bannyabo, oba wa NUP oba si wa NUP, nsaba tumwanirize ng'akimuwa mu kitiibwa so si muzalawo. Ye Sseigi waffe gwe tuwerekera basebo ne bannyabo abadde self-made, yabajja simbu kubi wa simu
n'afuuka kansala naye wafiiridde nga y'omu ku ba MP abasinga okumanyika mu Uganda yonna. Ekyo nkakasa ku bonna tewali akiwakana. Naye ne bwankuwadde yava wansi, mumanye empisa z'abantu abataatandikira mu bintu, atuuka eri n'agaziwa n'afuuka ow'enjawulo. Ssegirinya yava mu mbeera eya wansi, Ssegirinya n'afuuka MP, n'afuuka honorable, naye nga Ssegirinya yete ebibitibwa tebimulya nga tumuyitira Seegi. Ate nga alyoke okumuyita Seegi, ng'ebitibwa tebyamulinnya ku mutwe Ssegirinya. Yoyo Muhammad Ssegirinya, basebo ne bannyabo. So tumwerekera leero, nga twerekera omuntu gwe twagadde, gwe twesize, naye ate gwe tugenda okusubwa ennyo ennyo ennyo. Ssegirinya basebo ne bannyabo yampa ekiragiro. Ssegirinya yagamba nti mu kumuziika nina okwogerera essaawa 5 namba ne bw'atabaawo omuntu mulala yenayogera. Naye nga mazima amatuufu sirowooza nti yadde n'eddakiika 3 n'aziweza. Mujja kukkiriziganya nange nti Ssegirinya yalina abantu bangi nnyo abamwagala, si nze nzekka. Era nga kibadde kikulu nnyo okubawa omukisa nabo okubaako bye boogera olunaku lwaleero singa natandise dda. Kyensobola okusuubiza Ssegirinya tijja kusukka mwezi essaawa 5, nja kumala obulamu bwange bwonna obusigaddeyo nga njogera ku ezo ensonga ezibadde zitugatta naawe Ssegirinya. Kati Seegi kiri gy'oli kuba kati gwali okumpi ne Katonda okumusaba anyongera akadde akawerako sobole okwogera ensonga zo. Ssegirinya okumpa ekiragiro ekyo basebo ne bannyabo, weewaawo omuntu yenna kiyinza omukaluubiriza okwogerera ebbanga naye okunondobamu nti njogere n'akisaako nti ne waatabaawo omuntu mulala ayogera, kitegeeza ebintu bibiri ze gyendi. Ekisooka kitegeeza a deep sense of trust, kitegeeza obwesigwa Seegi bwe yanninamu okujja mu maaso gammwe okwogera ebigambo bye yandyagadde byogerwe nga ye takyasobola byogera. Mukimanyi bulungi basebo ne bannyabo, ate oba weesiga muntu ng'okyali mulamu omusindiseeyo omulowoozi gwe n'oddaano ng'akimanyi nti gy'oli, naye n'atuuka ebigambo bye n'abikyusa n'ayogera mu birala, naye ate nga tokyasobola kunyega nga Ssegirinya. So Seegi okuneesiga okwogera ebigambo byandyagadde byogerwe nga tumwerekera si kitwala nga kya bulijjo, era kyenva musuubiza nti nja byogera si leero lwokka, si kumala ssaawa 5 zokka, naye obulamu bwonna obusigaddeyo. Era nammwe mbasabe mwogere ebigambo ebyo ebyalumanga Ssegirinya byeyagala, nga kye nga si bibye ng'omuntu wabula byaffe ffenna. Buli ali eyo nga weetetenkanya okulaba ng'obulamu butereera, buli ali eyo ng'okeera kukola ng'okeera kuyiiya okulaba nga weesitula, oli Ssegirinya. Mbasaasira baganda bange. Ekyo kyongera n'okuntegeeza nti Ssegirinya yali akimanyi nti ebimuluma mbimanyi. Era basebo ne bannyabo ebigambo byenjogera olwaleero si byange, byani? Bya Ssegirinya. Era buno obubaka mu butwale njagala okutegeeza abo bonna oba oli awo bansobya ng'omuntu, oba oli awo sikanya nabo ng'omuntu, abandisuubidde tekuba ndi buddu nti nja boogerako leero muli kafu, sigenda kwogerako. Olunaku lwa leero njagala kussa kitiibwa mu Ssegirinya muganda waffe. Basebo ne bannyabo, Ssegirinya, Ssegirinya, Ssegirinya. Omuntu onoonya ebigambo ebituufu ebyogera ku Ssegirinya ne bikubula, sinabudde oba oli awo ensonga ezimu zinootinga nsobole ozijjukira. Era bwe mundaba nga njogera ebimu ne mbiddamu ndi ku biragiro, kubanga Seegi yagamba ne wabaayo akaba kasigaddeyo nako nnyina okwogerako. Mukama nsaasire bijjukire ebimu, newankubadde akaseera ngenda kwogerera katono nnyo. Ssegirinya Muhammad eddoboozi ly'ekyebando, okufaananako nga mmwe nange nasooka muwulira buwulizi.
ng'akuba essimu ku radio n'atuusa ensonga ffene ezaatulumanga. Nalwawo musinkana nasooka okusinkana Ssegirinya ye yajja ewaka ewange ng'awulidde nti ngenda kwesimbawo ekyaddondo East, y'omu ku bantu abaasooka okutuuka. Era oyo maama ngambye akibagambye ye yampita n'angamba owaayi Ssegirinya atuuse. Omuntu gwe nali planning okunoonya ate nga ye atuuse. Oba oliawo Katonda yaliwaawo masekati gaffe. Ssegirinya twakwatagana naye nampagira newankubadde ekibiina kye kya FDC